Diana Nabatanzi ne Happy Power omusajja abaawudde ogenda kuba ng'obifuna maaso awo. Fifi da Queen naye mwina mukazi wattu bambi ng'alojja obulogo. Sindi Ssanyu amaze n'ayatula ekiri wakati waabwe ne Shiba Kalungi byonna we biri maaso awo. Mugamba mutya mwasibye mutya musajja wattu Lwasa gaakaaba gaakomba ate oluvannyuma lw'emmotoka ye okugikwata ng'enkola yaffe. Mbasaba vidiyo eno mugimpeere like era n'ensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell olimesibwanga byonna byemba nteekayo. Nenyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefukosefu tuyisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. BF Suma Herbal Research Clinic era nga bano bajjanjabisa ddagala lya butonde bajjanjaba obulwadde bwonna so munange beeyune ennamba yaabwe eri awo ku screen ate obakubireko era nga bakolera ddala ku basajja abatalina maanyi ga mu kisenge. Omukyalo oli oyina infections omwana yeerabiralabira mukwano bo babikolerako ddala. Sindi Ssanyu amaze n'ayogera ate lwaki yakoona ku linnya lya Shiba Kalungi oluvannyuma lw'okumulaba ng'azze mu konsati yaabwe naye agambye mbu alabika munnange yali Lilian Mbabazi ye yali amulese mu konsati eyo kubanga ba mukwano nnyo nfanfi. Ngenda kuba mbatuusako wano akatambi ate tusobole okweyongerayo n'agaleero bannange. Namwekanga nali because nalaba adye batuweleza adya Shiba did an ad which nga batugamba buli omu posting eno. So nendowooza kuba sometimes artist tukola ad naye ng'olunaku tuli busy tulina shendala. So nalaba artist bangi mwana tetutera kwewagira bwentyo. It was amazing okulaba Nina Rose, Rema yaliyo, Mama Halima, Rachel K, okitegeera Lydia Jasmine was there. It was so, you know, it was very heartwarming. Kuba tibana abayimbi balaba bakozi bazotuwagira. So nawulira bulungi nga naye kwali. So I mentioned everybody and I also mentioned her. Do you know it's good to see artists supporting other artists? So it was very heartwarming to see her there. It was just kuwagira tagenda kuyimba tagenda kola ate atudde kuwagira other artists was nice. Abali bagamba ati azzo muyigirize ku lunaku olwo. Masimanya nze kyemanyi nti Lilian mukwano gwe nnyo. So ayinza okubanga yali azze okulaba Lilian, you know, but on the stage twaliko basatu. So that recognition of just seeing her there appreciating everybody it was nice. Sindi Ssanyu oba mukyala Kyeswa nakati wa mate akyakyewuunya kya Shiba Kalungi ate okujja mu konsati ye naye amazina agamba nti alabika yali azze kulaba mukwano gwe Lilian Mbabazi kale kati ate ye Shiba Kalungi abaddeko ku interview emu n'abuuzibwa nti lwaki Sindi Ssanyu buli wabeera ku interview emu ne bamubuuza olunooba ebigambo ebisinga abizza ku ye Shiba Kalungi munange ye abyewakanya agamba nze tebinkwata kati nze siina budde bumwogera kuba bulanze abantu bange ndiwo kuba bukubi ate muziki bwe tweyongerayo ne Chosen Becky era nga munange olunaku olwaleero avuddeyo n'agamba mbukano kapoozi bakayita Chosen Beyonce bannange katukusabire mukyala dictator amyo olunaku lumu bambi ate osinka ne Beyonce kwegamba kuli musaayi buli kimu kyonna kyokola okifaanaganyirisa ate ne Beyonce agambye ne kapoozi ako kemulaba bannange badiya bafaani be bonna akakoledde oba bakayita Chosen Beyonce bannange wetutuuse ate mu side bwe tweyongerayo ne Diana Nabatanzi munnange waliwo amawulire agali mu nkuubo mbu waliwo olutalo olubaluseewo ate luli lubayita luva okwaya wakati we kwotadde ne mwana muwala Happy Power banono bonna nga bakozi b'oku BBS Telefayina mbu munnange ekibaawudde musajja jjukira bano bombi balina puroguramu eyitibwa Kasukaali era ng'ebeera okwo ku BBS Telefayina buli Lwakubiri ssaawa 5 ez'ekiro munnange Diana Nabatanzi mbu yagenze n'ayagala ex wa Happy Power kati munange yo lwabitegedde Happy Power n'agamba bulijjo bwotyo bw'oli watwala dda ex wange kati ate awo olutalo we lulijjukira puroguramu bagikola bonna kale si birungi yadde bwe nkongerayo ewa ex wa Diana Nabatanzi Lwasa ono munaye gaakaaba gaakomba oluvannyuma lwa multiplex ate munnange okusiba emmotoka ye ndowooza balowooza akyalinamuko kasente naye bannange omusajja Lwasa mumwagaza kimulina maaso awo ate mugenda mwewulirirako bambi ng'ataaja era asazewo emmotoka agibalekere ate bambi atambuza ebigere kale katusoke tulaba akatambi kano tusobole ate wamma okweyongerayo bakikubye ekyuma uwa kandawe bannange fetufudde kati ebintu byononekedde ddala
Ani atategedde nti waggwamu ali okakuba ekyuma. Munnange atategedde nti nabba omusimu Aba multiplex bannaye. tewalina kisa. Leero luno kati ogenda kukola otya? Kaŋŋende gyendaga buwungeere nja kusanga bakiggyeko. Ogenda tambuza bigere? Simanyi na kumanya. Olina mweza booda? Sirina mpa. Osiniseguya. Okuwa 13 eza booda. Bye byalwasa nga tubitadde ku bbali gaata amawulire ag'ennaka agaliwo ye Kadaama era ng'ono ali mu nsi y'e Saudi Arabia. Munnange ate muyina Masaawo ng'alaajana nga waabuliddwako omwana we abadde ali mu siniya ey'okusatu era asabye Bambi gwe wenna alabye ku mwana we muyamba ate omutegeeze asobole okuddamu omutima. Amanya gange tibana Musoyo Olivia nga nsangibwa Saudi. Nsaba muntu yenna annyamba. Simanyi ebyo bintu bya TikTok nti ntaagirira ekifaananyi kya muwala wange kiki. Muwala wange yambulako ku Mande. Zo bitegera baabengamba lwakusatu. Abadde ali mu siniya yakusatu. Nsaba omuntu yenna asobola okunnyamba najja mu inbox nenjogera naye. N'ataaginga mu kifaananyi ky'omwana nenkimuwa. Bambi nankolerayo okwo oba nantambulizako ku positi eyo neetuka ku muntu yenna asobola okubeera naye. Buli tikitoka gwene muntu kakansaba ssente empitirivu. Leero simanyi nti ebyokulangano bagifuula bizinensi. Bafuna owaayo ssente bambi nsaba bugo. Bannange tusaba gwe wenna alabye ku mwana w'omukyalo ono bambi ate osobola okuntuukirira n'afuna ate omwana we Fifida Queen era muyina Masaawo wamma ng'akyatubuulira ddala obulogo obubeera ate mu mikolo kw'otadde n'okwanjula era nze munzikirize mbasiibulire wano Omukama abampeere kyonna kimusinga okwagala. Mugamba mutya kansubire mu bulungi Fifida Queen mukyala nsubuga wano nabagambye okubanyumiza ku nsonga z'emikolo njagala obbanyumiza omukolo gwe twagenda e Masaka ne batugoba famire zirina katemba munnange nga bukya ku makya nga tufuna kaadi tugenda ku mukolo Masaka. Omuntu yali agenda okwanjulwa omusajja yali muvubuka yali musajja mukulu muvubuka nenga ava mu famire engaga nga n'omuvubuka akoze nenga si mugagga kwenkana kitaawe. Omuvubuka ng'afuna omuwala nga beeyagala nga musiima nga bateekateeka kwanjula ng'agenda ewaka we yalaba omuwala. Ngendageza kukatinga story short kuba njagala nginyumyeyo naye olumu neme kugiddamu. Ng'agenda ewaka we yalaba omuwala ng'ayogera n'omukyala bagenda mu maka nga waliwo omukolo n'alaba omuwala n'amwagala n'ayogera n'omukyala nannyini maka. Kyala nannyini maka n'amugamba omwana oyo nno nze mukuwa naye sinze mugaba final kuba si wange bazadde be bali Masaka wano bamumpa kukola naye n'afuuka mwana wa wano netumuweerera n'afuuka ekyo kyali leero. Siina lukusa teyamugamba nti amumulemesa bula yali amubuulira nti amuyina akolukusa. Namugamba agende waabwe omuwala ng'agenda Masaka nga bawandiika nga bamala okuwandiika nga babayita babawa olunaku nga tugula ebintu. Omuvubuka yagula ebintu. In a story, some people from Masaka, you must be knowing about this story. Nga tugenda Masaka twagula ebintu bagula zino emotoka zajjirako ente ze bayite abayana ezi zibiri nga bapaakinga bintu nga tufuka nga tutunuza Masaka tetwayambalira Kampala kwali twasula Kampala twasula mu Masaka mu town koze okuva Masaka mu town twali tuyingirako distance ewerako. So mugole suggested tusule mu Masaka tukube ekidongo mwambi yansi kumacha tukere tulumbe. It's what we did. Tutuka Masaka nga tuwetala tukube ekidongo nga twebakangukira kumacha ngalaga tuzitunuze ku mukolo. Mukama twebaza twatuka bulungi Masaka twasula bulungi tutunuza ku mukolo. Nga tutuuke waka nga taata w'omugole abuuza nga batandika gino gyonna emikolo. Taata yalwawo okujja mu kidaala. Yalwawo okujja mu kidaala nga balina obumulumulu bwe balimu eyo. Tulinda taata kana akalamba akeevuga ne keetooloola mukamanyi akubagamba nti nakalambo keetooloola akakajja n'empewo. Akalambo
nekeetola nekeekulunga akalambo we kamala okwekulunga taata oyo yennyula n'afuluma abantu ne wawantu we twali waliwo ebitaali bituufu cause buno budde sakasi we babeererawo nga abantu b'okukyalo boogera naye nga omanyi nga tebaagala kwogera nnyo naye nga byamunda gundi banaye bayogeranga ku taata oyo taata yakozesanga bawala be taata omuwala gwateebaseeko tagenda kufumbirwa nga tagenda mu bufumbo ng'olina okusooka n'otuukiriza akalombolombo first born w'amaka ago yalina omwana okuva mu taata we nga ne maama wa kimanyi naye nga ne maama yasigala mu bufumbo okumanya nga abakazi mugumira bingi kale baba waakiri akololera bamutegeere nti waali kati munnange nga tutuuka taata afulumayo mu kidaala omanyi taata okuvaayo nga yambadde ng'omulimi nga tali simaati ng'ali saadi najja mu kidaala taata n'abuuza ekibuuzo mulujjudde baana mmwe baabakebera omusaayi mwali mulabaganyeko mu nsonga ez'ekikulu taata kwaliko abamawulire muno abamawulire mwe tuleekaanira twogerayogera ebitakwatagana tandika okweyogeza ebigambo maama baatusirisa zino ensonga z'amakulu temuzizanyiramu ne bagamba ni taata twekebeza omusaayi ensonga endala tebakyanukula ekibuuzo oba baali beera baddamu nsonga ez'abakulu nga taata bwe yabuuza munnange ng'omusajja agabuuza mwekebeza emirundi emeka bagamba 2 kale nabagamba bagende Masaka beekebeze mu ddwaliro taata w'omuwala aga Katonda mu ggulu nga bagamba ndowooza kalinga kalombolombo baweeyo ssente basasule taata yabagamba bino si bya ssente bino bya nsonga za bulamu eyali omwogezi waffe sigenda mwogera linnya kyava agamba ne bannange okuva wano okutuuka Masaka mu ddwaliro kitwala bbanga ki bagende babakebere ffeno nga bwe tuli emmere nga byatutamye dda nga tetunayingira mu kidaala baatukuumira mu kidaala ekitono ennyo like 2 hours nga taata aganye tukyame mu luggya lwe naye nga baatimbye bakulu bannendoza ne bamuwoyawuya n'abataka ku byalo ne tuyingira ekidaala ng'omusajja agamba bagende beekebeze mukwano okwekebeza kwaliwo result ne zireeterwa taata era ne basoma mu kidaala nti abaana balamu ne bakuba engalo muwanga nnyo abatamivu b'okukyala ekitiibwa ekyo nakyo nakiyiga bano bwe baakomawo ne basoma result omutamiivu n'abatema akakule n'agamba simanya namwandu akatema omusika mmwe mulowooza mbu ezo teyayogera mu luzungu nga nze onambye result mmwe mulowooza bye mumuleeteddweyo byayagala ani atamumanyi nti namuswalya ku nswazi people laughed. We laughed over it. We laughed it off because yali mutamiivu. Nga taata agamba kale kebazirese tugende mu nju abaana bazaalibwe. Ngalo nga zikubwa nga bayingira nnyumba. Nga tusigala wabweru. Abaagenda mu nju saayingira. Abaagenda mu nju baatandika okukoowayo ne bafuluma nga baluddewo tebiggwa. Omuntu kunnaffe yafuluma wa mawulire. N'agamba tebagenda tuwa mukazi wano. Kwakuliza obususse. Taata yabuuza maama w'omwana obulombolombo bwa wano tobumanyi oyo omwana akulidde wano bw'aba tasobola okutuusiriza obulombolombo bwa wano addeyo bamwanjulire gye mwamuddusiza mukulu w'ono ye yaddusa ono ewaka ye ne mukulu we taata waabwe teyabaagala naye first born waabwe like omukulu ddala oba Uganda lutegerekese they was a first born then omulala ne mutoowe be badduka ewaka bwe badduka ewaka omukulu waabwe yali yazaala naye ekyana nga kimawube era newaka baakitulaga nga weekiri naye nga taata ali okke ayagala yeebake ku baana be emikolo gy'embaga girina obulombolombo nze obwantuuka era nze ngende wantu nga bawanuuza nnyo nemmere mba ntyo ejjirya nga mune bagamba okukoluzo buyitiridde munda eyo taata si mulambulukufu taata n'agamba maama w'abaana nnyabo gwe wawaganyaza abaana bo bafunire kitaabwe gye baba banjulira baba stop gye baba banjulira nga tulowooza byakusaaga ne bafuluma ne badda ne mu kidaala taata w'omugole kamuzaala n'agamba bannange munansonyiwa abataka
naye guno omukolo tegujja kusobola kubeera wano bagutwala ewalala omwana gy'abadde abeera. Kati ne tulowooza nti nno bintu byakukola ki baba stop, ne tulowooza nti nno ebintu byakusaaga. Munnange nga si byakusaaga. Taata yatugoba, nze nali sirabanga ku mukolo gu resultinga into violence. Ab'ekyalo nga baagala kukuba taata ne batandika omuvuma ne bamulangira omusajja ateekakkanyaako ku bakazi boolabye va ku baana lelele, nga ne poliisi yali ekimanyi kozi olutalo lwe lwakwata akati bayita poliisi teyamusiba. Poliisi actually kye yatukolera kutupa evingira we nagamba mugende, nga poliisi omusajja gwe bayita ng'onogamba nti akulira poliisi mbwanga agagamba nze siina galuwa mu bye sitegeera mugende. Omugole tebaamutuwa. N'emmotoka zaffe ez'ebintu ebbiri twadda nazo e Kampala. Era bwe twadde e Kampala bulungi nnyo, ne tudda n'ebirabo byaffe twatuuka leeti. Kubanga twava eyo nga tulowooza munnange oba bibadde ng'ebyokusaga nga wane tupaakingako e Masaka. Omugole twavaayo naye ne sisita we eyatutambuza ffe nga yatuwenda, gwe twatambula naye nga yamanyi directions where we were going. Twavaayo nabo. Sisita ne muganda we. Omugole tebaamutuwa. Omugole twavaayo buvi naye by fire by force. Naye nga buli kintu kyayonoonebwa ewaka, abantu baakubwa emiggo, ab'okukyalo nga bakuba abafamire, ne beerangira ebintu we twategeerera nti taata yeebaka ne bawalabe. Omuwala gwateebaseeko tafumbirwa. Ab'e Masaka eyo famire mugimanyi ey'omusajja yeebaka ku baana be. Poliisi etyo mukwata nsonga ekyo giroga. Nkati nja kudda mbanyumize. Omugole twamufuna officially oba because mali manyi nabinyume n'ebigweyo tebiweddeeyo. Ngenda bawa part 2 y'omukolo ogwo. Nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kibayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi. Kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde ebiri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kadde kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebyavude oluusi yeerabirayo, alina Alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuliza akyankalana. Eddagala likola bulungi ku baana. Tulina mu katinga kano bayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement. Bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookola ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bradawo oba mukwano mugambe ajja kussa akadagala kaffe kano. Tagenda kuddamu kulowooza ku ebyo ebirwadde. Enkwaso ze tezimala. Kamuyamba okuyigiza enkwaso ze n'okukyawo. Bannange tulina Expower Man. Wabanga alina enkwaso ze tezimala, kano kayamba okuyigiriza enkwaso ze. Afuna premature bw'aba tuuse mu kisaawe amala mangu. Kano kandida oba any harmful bacteria.